nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira Kwisayo nnyo ate mukumulamuko abala nnyo bayiddala okubanga otulaba tukyali mu programu ebintu bizibu nze Nassali bannange ebizibu nno abantu babeera n'ebizibu byabwe eyo ne basirika naye omuntu watuukira okuvaayo agamba abantu tibannange mpulira kati mpanise ng'omanya kyagezezza akakikoze ki akikoze kale tukyagendera mu maaso n'omuyimbi Daudi Mugema owulira pain wenna gulukunguma nnyo kuzitowa kulenga ejjenje okutunya n'okulaba tukyagenda mu maaso abantu bakumanya nnyo okulimba lwa what is the title katonda w'abannako era lwe lwandeeta olwo lwakuleeta lwaki yali katonda w'abannako oluyimba olwo sole yali funny by then nali nyimbira mu Cream Production kakati twalina ba managers abaluvu waliwo manager yatusasula emisaala nga mu luvu kakati nga ate group yali efuna abantu naye nga nze bansasulanga emitwalo 2 ejaki eja Uganda ng'ogenze ku stage okuyimba nga ze nkoledde ng'omusaala after performing yes kyo kakati nga ne bwe show eba esaze nga ate kwebiri basala ne bampa mutwalo naye nga olusituli eri mu byalo ate nyina okufunako loogi okwebaka kati embeera nenkaluubirira nnyo embeera bweyankaluubirira kati nendaba nga omusajja nnyinako obuzibu ng'abalala bonna balinza bajuliza emisaala naye nga nze ogwange gwasala nangamba gwena olugezigezi tosula na banno tugamba nange buli muntu aba n'embeera ze walingawo abasula ng'abaana betugenda gitugenda okukolera nga bafuna luumu nga basatu nga bebaka mu luumu emu kati ati nga zebe zisibimanyi kitegedde kakati olunaku lwali lumu twali tukoze bayitawo Mateete kati Cream Production fe twali tukozewaawo ajala luna naŋŋamba yalina ekivulu enakivubo kivulu ekyo kati n'agenda n'abakubi abagurupu abatukubira nga ye ayagala ayimbe mangu enakivubo bajje basange kati n'agenda n'abayimbi abamu kuba bayedeni waliwo Stella Kayaga waliwo baani awo zirembeba twali bapukamingi naye nga bali bakayaga bakabi basekeewa bonna wali kakati bwe bagenda ne bayimba mu budde kati mmaddawo manye Masaka Road jamu n'akola ki n'abakwata nnyo wali ekimotoka ekyakifidde mu kkubo simanyi biki munange jukira ffe group yali y'amaanyi ng'abantu bajja okukamala ajja luna ng'ali ku piiki nga balaba butalo bwali ku ssaawa ezi ekikali kyali kimaze okujjula kakati ate ng'abakubi tebaliiwo nga ffe baana abaliwo ku show waliwo omuvuka amuyita Shabani Nsubuga yali akubira mu Eagles Production ng'akuba ngoma mulaba amuyita Kaira John Bosco yali muyimbi wa Diamond naye ng'ayimbira Mafumu kati ne beekolamu muno n'agamba nze manyi okukuba engoma oli n'agamba nze besi manyi okukwatakwatamu mu besi ono n'agamba n'omuvuka amuyita Pedo n'agamba manyi okubakubamu mu nnanga ng'abantu bagamba mutandika embwammwe biki nabavumye ne balinya stage kati ng'olusigadde abayimbi 3 nze Adija simanya Adija ni bannange yayimba bebi wange kanfumbe akati no Mary Bata naye tugenda okubira Haji n'atugamba ali mu Lwera naye nga Mateete olina kusooka kutuuka Mbiriizi nolokodde Mateete ne balinya ku siteegi ne bakuba instrumentals enfuuju ke banana bayiga owe ngoma ika yama kuba ebituufu kuba yali mukubi wa ngoma
ne bagamba tugenda bakuba kibiki ne batandika olw'eggwanga netulwa abayimbi abo netuyimba abantu ne bamanya nti bano bali mu kweyiya buki ne batusaasira ndowooza kubanga abantu batandika ku ssaawa 3 n'ekitundu mpaka ssaawa 5 nga tuliwo abayimbi 3 fekka kati tuba tuli awo nga nyine ku stage nzijukira abakubi ne bajja ne balinya stage abantu abalaba ne balinya stage ne bakuba endulu bennyini ne bamanya nti bweda tupanga biki bupanze ne balinya ku stage ne bankubya oluyimba olusemba ne bakuba bulungi nnyo ne bavayo tukola show neggwa kyasinga okunnuma show nga bwe twagirwanirira mukama waffe nasene nazitwana tutwadde 10 wadde za loogi n'agamba mbu alina amabanja agamubanyibwa mukama wammwe kigoyogerako ajarumu ebyembi bisekera sente zonna nazitwala nga tuna yadde za loogi oh no ekyo omukisa omulungi baali batufuyefuyeyo obusente bwaffe kakati tubaawo enkeera nitugenda bayitawo mbiriizi timandi muloogi olwomuvuka bamitaabu akuba keyboard akubira mu bandi ya Sammananga mga blood lero kagulire ekyemisana nenjala nkwatiremukko keyboard nyina akayimba kankendi mu kuyiiya akati keyboard yo yali akugula manda atekamu manda nengula amanda bali banfuye emitwalo gyange eki maka kyogo yali 213 nga gwako kubanza kanalabana kunamukuba 214 akati yatudda mu rumu netwegalya nali ekyemisana bulungi n'ecupa ya soda nentandika nakuba keyboard ntandika katonda banakutebaka kati Ajaruna ali mu rumu etuddiridde batuyawo najja nakonkona totototo mugulewo notugulawo nagaddamu oyimbe n'ennyimba nangamba oluyimba lulungi nelusirwa myaka gyo era luviireko ddala ng'olina emeka by then yali musajja mukulu owange nga lusubiriza musaize yiye nangamba naye nga bonda z'okwagala kw'okuyimba yiyayo oluyimba lwa laavu nkutwale mu studio kati waliwo abaana beyali bawandisa abapya abakemisera abaani natujjako nenanga yange gyenataddemu amanda amanda go nagamba kubira bano muleke ekyenga kikolako nekinuma nenga musajja ono amanyi gye najja akasente kano ensooka munyigiramu awo nadde Kampala nengamba bulijjo ennyimba zange nzikuba nali nawandikadde ennyimba nga nziwadde n'abayimbi abalala zitunze naye nga nze sinabakukolayo hit kiseza wali nga muwandiisi nze nawandika olimba Melibata disappointment olimba yes nawandika olimba Sekyewa bweru wanyiga toli feya nawandika olwasira akayaga kafuwemu nali mpandisa ennyimba ne Haji yennyini nga muwandiikidde so naye nga nze sinafuna mukisa yes kati nenzire Kampala nenjiya nga bulijjo bwenjiya kati nga mutaddeko ekinugu nga muwabire wa Katonda sabo wanemeseza kati Dr. T yali yansanga dda kupaka lasti twayimanga mujjamu awo kwewaayi naye nga bagamba omwana oyo ayimba bulungi nemuvuka meta pedo yansanga nangamba mwana gwe lwaki tokwata ebiyimba byo byoyita ebibi nojja nenkufuniramu oluyimba lumumba ndi awo nansanga nangamba Dr. sente nangamba nakusaba sente mmeka nangamba jangu nga bwoli nangamba Bible egamba jangu nga bwoli nange olwokuba nalina obusungu bwange nalina emitwalo gyange 6 nenenyako boda nolumba Dr. T nengenda wali kusiga esongo factory nomba Dr. T nemugamba wangamba nzije nga bwoli kati nzize era naseka nga bwosesa nangamba ozootya ssebo nenkwata mu nsawo nenjayo emitwalo egi nokikuba wali mugamba nzize bwentyo
naseka naye kale nyimbiramu olwokuba Haji yali yaŋŋana oluyimba luli nga yanteekamu fiya oluyimba saalukoonako nenyimba endala biki naŋŋana ebyo byoyimbye nga subidde mu luyimba ndowooza tujja kufunamu obudde tukwatagane enkolero y'oluyimba mugamba kati tuba tumaliza nemuga naye dokita oluyimba lwange nalindiriza naye Haji yaŋŋamba si wa myaka gyange naŋŋamba mugamba ajaluna naŋŋamba yimba mumpulire nenyimba Katonda w'abanaku naŋŋamba komaawo naŋŋamba sitaani nga ayina ettima nanga tuyingire munda tukole oluyimba lwe luyimba gweva mu bino ebisiru natuyingira ku dakiika eyo waliwo Prince Nsambira ng'akola oluyimba namugamba tayimu eweddeko kankolero n'omulama Natasha Williams ne manager Kijambu n'agamba mwenna musoge mupozinge oluyimba luno tugenda okukola lwe luno Katonda wabanaku nabagamba ate mubeerewo ng'abajulizi kazi nalinga nyimba ati Katonda w'abanaku yaweerera enfuuzi kati naye naŋŋamba nanteramu obugambo nakituusa n'agamba Katonda w'abanaku yalabirira enfuuzi obwo bonna ade twowulira kabaseke kabajerege yabuteekamu ku mulimo tuyingira nitukola oluyimba kati abali mukola oluyimba bannange kasana yajja gira programu lwankolimba omusujja gwayikira Dokita T yali omulamu omusujja gumuyiikira n'atandika ogw'ekitengo n'atandika okutintima nga twamusanze mulamu anti naye ajja giraba obugamba nkolimba n'atintima ne bamutwala mu ddwaliro ng'afa ne bagenda bamusaako eccupa z'eddagala biki mbandi mu studio jukira nalina obugumiikiriza bamutwala ssaawa nga 8 nembeerawo mpaka ssaawa 2 ez'ekiro nankubira naŋŋamba mugema oliwa nemugamba dokita mbadde njala ku studio togenda kudda ŋŋende naŋŋamba mwana wange sitaani abadde alwana naye oba wooli tovaawo kanzige n'akomawo ng'alina ekkanula wano nga bwera bwenyitadde wano najjayo gita n'akuba mu luyimba naŋŋamba kakati genda oddemu okwate bino ebigabo byenkuteereddemu okomewo tulukole naye kati ye nga amaze okkuba ebibye netugenda naye omanyi omuntu afunye akayimba abeera yeeraga awulirizeemu kati mba nti kayimba siddi yange ndi wano nalina siddi zange ezi naye okesaamu nangambye nemu eyinza okumbulako oluyimba ne lugenda oluyimba olumu ntadde ku bluetooth luli ku ssimu kati mulwana yava eri omugwenzi adda mulwana yafudde alina motoka pulimu nga mugema kiki mugamba nakuze wano akayimba wuliramu n'ateekamu olwakateekamu no tuba tukyawulira n'ayambusa endabirwamu n'avuga n'andekawo ne sidi yange n'agitwala nange neŋŋamba omusajja wekimubbisa oluyimba lwange kiki agenda kati mba ndi awo omusajja mutajumala alina kalenda kati newoba omujjako interview asobola okukubuulira amazima era njala nawe mubuuza abantu bakakase nti binyoga si bya bulimba nakati waali najja yali akava namakka nayingira bwati kati nga mukwano gwange yangulira kamere mugamba aje nayimbye naŋŋamba leeta mpulire byova okuyimba muyimbi bwange n'ateekamu olwateekamu neluyimba ekitundu ekisooka ne kolasi nagira ati naŋŋamba noluyimba lunguze nemugamba ate kati gwaja atali muyimbi olwagazaaki naŋŋamba lunguze yogira seerezo oyagala mugamba aji nenga oluyimba lwange naŋŋamba ngenda kuwa miliyoni nemugamba aji nedda naye nga nagana emiliyoni newensula nyumba emitwalo 10 bammanja yagula seefu ya Land Cruiser V8 bweti ngejjudde ssente bweti naŋŋamba ngenda kuwa miliyoni ezi mugamba aji munanga nasumula labba bandi nejjako bando ya miliyoni 5 nangayo ziri miliyoni 5 muguze oluyimba nandekera ssente navuga emmotoka n'agenda ne bayitawo eddakiika nga 4 n'akomawo naŋŋamba okkiriza kati abadda bw'ati ambuuza Dokita T yajja mu kalenda amusomeka yalina studio mu kalenda
Can Records. Dr. Terry ava kuba limba station. Yaro namuwa. Kati nakabwa ati agenda mu garden. Owoni kyane station. Yeah. No irimba choro. Ate rum. Mboze ja kuwanvu wesukke. Kakati. Okay. Nangamba mugema. Ndi kumulaka Juma lona achampoteza. Nangamba olimba olukutte. Kwa Juma yenye namugamba. Awo yima ngadumu gula ko milioni 5 nagamba nangamba yenye doctor nangamba bako genda nakwata musana po mtwalo nanga linya kiboda genda ku studio genda muri mwesendeze mune sene nzuliza maka ya Juma lu Milioni 5. yes wali kalenda geno mbuza mitaji Juma lu small body munange kati manfuluma nga najua lu na ingira bwati ne mulwana nanga kuchangwa nanga tina kuzeshi nanga tula endo ne babuga ne bantwalanga ku luwombo bapaka nga kulombo kwagala emisolo mbalwange nangamba oluyimba olukoze lulungi webale atyo namugamba yes naduma nangamba naye oluyimba olulungi oluwulira nangamba ngenda kusayiningawo nze manager wo kati nanga tugende yalina office wali ekatwe netuvuga tugenda ku office nanga sayininga wano panange bituka byali so fast sasoma namu nomugamba ntekewo omukono ati gwe wasayininga ebintu nga tobitegeera nalabako kyali kikooti kimu 2 years nangamba katulima nze manager wo konda mugwa mutula yenna nange yuka Dr. Changambe ngende ku studio nsala emisinde ngenda bantuuka bwene Dr. T atusedda nangamba okeriwa nangamba Dr. T byabodo bimanyi nanga toda mukuliza sajja baveeku nanga ngenda kumala oluyimba luno nampandika amanya nangamba genda ku radio CBS olabe omwami gwe bayita Luuge genda ku Dembe FM olabe Prospatula genda ku Super FM olabe ekyo namwanje owulira empulira nangamba genda ku Metro olabe Habike obagambe Dr. T yakoze eki yasindise era nansalire CD zange nembaka kaboda nengenda nga buyangamba kati CBS sagendayo lwaki nawulira nti CBS ya bbeeyi munange nga nzire ewaka kati omanyi omuntu akyamusa oluyimba tutadde ndusindikako bamwita ambasada sali muyimbi omumanyi bugabyegabyawo kati kakati munange nga encha kolunyi twalina shenkeera tugenda balitawo Madugomba kati mbandi awo sabu ali mu group yaffe sabu ayajja sabu otagaba sente sabu wachi natolo bwakuwa omutwalo gwe bawamukisa okwakasa sabu anajja nampita nangamba naita manyiwa yajja nga beranga mmotoka ye mpaka sawa yokuyimba bwetuuka najja nayimba natuma driver najja nampita nangamba mwana gwe namugamba wanje naddamu nampita mwana gwe nangamba namukoze eki nangamba mugema nakaba n'amaziga nangamba wayimbye oluyimba nangamba nvudde Kampala nga nabagaye nayongeza nga lweri mu kuyimba nasumula akasawo nampa omutwalo nangamba wayimbye oluyimba mwana gwe olinga yamaze okundaba nagamba mwana gwe wayimbye oluyimba nangamba lutwale ku radio namugamba kale netwawukaniraawo nenyimba kati nze saamufaako piga twavaawo wayitawo ennaku nga nnya tukyali mukatuwaako twakolaawo madu tokolamu kasambya mubende biki ntudde e Kampala kati embandi CBS nesigenda era kati embandi awo nebase saawa nga nnya sabu anatono nankubira nangamba kale wulira weebasi mulwakwata simu yangamba kale wulira weebasi oluyimba olute ku radio gwe yeebaka ku CBS nga siwulira omugamba nange nangamba oli musiru gwe bawasende ozijjawa genda ku CBS ogaba mwami Luuge nti Stabu anatola ngambye nzije wano
kyokka nno we yakugamba ogambe neŋŋamba nno asituke nenkwata booda naaba naabaawo nenkwata booda nengenda ku CBS nengenda ku CBS nembuuza ofisi ya mwami Luuge yali ekyali eno kino ekizimbe ekikadise eno Masengere naŋŋamba yegwe Mugema nemugamba yenze naŋŋamba ampa oluyimba ndikwata nendumuwa nawulirizaamu awo bwanyigwa obuntu ku kompyuta namana nziriza CD ate mpulanga oluyimba luyimba nenfuluma ngenda okufuluma jjukira wayingira mu CBS enkadde wasooka nku 89 nga 98 yesemba ngenda okuva mu ofisi ya mwami Luuge wano okudda ku 88 nga mpula Katonda abanaku avuga neŋŋamba ndabika mpula binenjera akasimu kange nenyiga okuteeka ku rediyo nga mpula lwe lukumpewo kati nensala okutuuka ku 9.8 nga lwe lutandika nga nfudde ensooka nfuna akatebe munda wennyini awo neŋŋamba lumala kuggwako nemmalako lwa 88 nenteeka lwa 89 nalwo luggwako nga Jamatinyosi Kakindu yali ku pulogulaamu njukira n'agamba omwana yayimbye oluyimba n'atandika okukwata amasimu nga lwe luli mu kuvuga mu ndoomu n'abameka Daudi Mugema Cream Production esimu ze nafunaawo abammanyi abankubira banaye mutuwulira oluyimba lwoku CBS yimba lulungi nnyo nange ate lwasirika ati mba ndi aho ndinya boda atuuka ewaka nga aja lunankubira kati ani yakugambye gende ku CBS katoŋŋambye ngamba muna haji tewaŋŋambye natulo yaŋŋambye ntulaleyo kati yeninya boda ojjo nsange wano yangu mangu Katonda wange netugenda ku BT naye naluteekayo netugenda wala naye nga tugenda bugenzi kusimba nateekayo bambi nakwata sente ze naziwaayawo biki nakiro yalina kampani ya vidiyo nagamba mukole oluyimba lw'omwana ono vidiyo naye mu vidiyo era mwali mwali mu vidiyo gendo gira byakatonda abanaku mwali netulukola bulungi nnyo nasaba mama mayinja ekifo kye ekyalo ma netukolawo vidiyo ne kalenda awo nange oluyimba nga lugenda ku TV lwali lumaze wiiki singa 3 tugenda tukola eggabaawo embala baali bagiyita moto so bwogenda katerika ebiyembe byenti kati bujo nayimanga enyimba zange 2 mu gurupu ng'oyimba Katonda abanaku olwanga tanajja enyimba kimba bali bakayita weegumye akalala nga bakayita eddembe ly'okukaza nenyimba 2 kati koolwaji yakeerawo kuba nayimbira ku namba 4 n'agamba Mugema agenda kuyimba oluyimba lw'olupya leero n'ambita n'agamba yimba luli oluyimba lwobadde oyingiza bulijjo lwamala abantu osiise obeebaze obagambe nsaba mbayimbiremu akayimba kange akapya kyenakola nanyimba oluyimba olusooka ng'omanyi abantu nga tebakumanyi kati nensirisa mbagambe bannaabe basebo ne bannyabo mwebale muze Daudi Mugema nsaba mbayimbiremu akayimba kange akapya komanyoko lekeraawo kati yali bakaseje nangamba gogenda maaso tufaayo nga bangumyaji nenge ebivumu ebyonvumu eri nenga musajja nkoze ekizibu mbadde bujuka lutwayimanga nga gatabuga si upcoming tokkizibwa kwogera abantu bakuwa budde olina gatabuga so bati basobola kulekana kusinga bidongo kituufu nenga musajja yasaide kakodyo kakunvumya ono nenguma nembyogera naye nga tebawuliriza lekeraawo twagala abayimbi balala twagala alunaabi kati olimba batwatana dukola practice kati nga bakwata bukwasiki nentandika nebakwata nentandika Katonda wabana kuteebaka endulu yavuga mu kikaali abadde bamvuma ne bakuba endulu ndowooza okumalira kyanga nga 5 nembula newenyingirira ebidongo ate babadde bamanyi kyebaagala mune nga nyimba oluyimba abantu ne banfuwa sente mbanduma ne baŋŋamba anko nebiyima ebirundi eki nga tebaagala nve na ku stage bwenavaayo aje naŋŋamba fukamira nenfukamira naŋŋamba otegedde kyebayita erinnya kati kankulange nange awo sadda mabega
naayita abakubi n'abagamba mukuba oluyimba lwabatandisanga kubanga abantu bali bazodutegeera mu weekses kati nga batandika butandisi kadongo talalatala genda olwebuga buli wamu tugende Luweero alalalala tugende Masaka nga tugende nga buli wamu nange oluyimba lwange nga lukwata bwe lutyo abantu batandika okummanya kati ng'abantu bamanyi oluyimba lwansinga amaanyi oluyimba lwakwata nnyo ng'ate omuntu tenabukala mu bantu kati ng'omuntu baga Dawudi bwemayaluwa olwo Katonda abanaku omwana oyo mwagala zabana bayitanko nabamu tebamanyi mbuyenzi kyokka ng'oluyimba balumanyi naye nga tugenda kubivuuna omuyitako oluusi fanga twafunanga abantu bangi ate twakola ennyimba ezo abantu beeyongera mu kikaali Katonda abanaku disappointment yaji nga nina binyuma nga zibakuba ku drive ennyimba ezi ng'abantu be baba esindika bwesindisi kati nga time eyo okuyimba etuuka naye nga tona woyita ku mulyango kati nga naffe tujja ku mulyango abantu ne bakusindikiramu gendagendagenderirawo kati ogenda okulaba abadde akusindika bwe yakusejja te nga yakuba enduulu kubanga baba tebakola ki tebakumanyi so nenyingira ekisawo ky'okuyimba bwe ntyo enzaako ennyimba endala awo maama naye oyagala nnyo maama wo era ensonga eyankwekesa obulwadde buno ebbanga lyonna maama wange maama beerawo maama wange abeera Kyotera ekyalo bakiyita Kyampagi maama wange oyo mwagala kubanga abadde taata nga teye maama ebbanga lyonna taata wange nze yafa nsoma P5 nga maama talina mulimu gwakola okujjako kuba yalimanga ate n'okulima kwe yalimanga kwakulima mmere yawaka si kulima mbuno kuno okuli kamansho naye osobola okulowoozamu ku mbeera nga taata afudde ng'akulekedde abaana maama yatwala abaana 14 yazadde n'abalongo abaddako ne babuuka bana balala wonna we bali mukama abamu abagenzi abatta kutasigala abantu 6 makati bonabona nga bomanyi embeera y'okugira nze byonna byenayimba mu luyimba olwo byali bulamu bwange era nze n'abantu abalwagala nabeewuunya nali neeyimbako obulamu bwange tomanyi ebintu bifaanagana kuba ffe waka twasooka netukira ku makya netugenda netulimira banneyiba okufuna ekyokulya mu kyalo bakuyitanga kusaka kati abakulira mu kyalo bo bakimanyi baga nti okusaka olina so wakola wa muntu okusaka kwegenda kati nga gwoyina ewuwo nze nenzija nennima ewuwo nonsalira ekitunu n'enkirima nompamu emmere kibayita okusaka kati nze obujja manyi okusaka ogenda mu nnimiro yo nojja okusaka nti nojjayo emmere yo olina kulimira neiba nakuwa bwe musala gwakuwaamu gwe bayita okusaka mu kifo kya ssente yes twalimiranga mmere kati nga tumala okusaka ate netuddako netulima eyaffe gyetulina okulya ontegedde era akaseera ako katuziwalira naye katuyamba okuyiga okukola taata waffe nga amaze okufa twalimanga twakiranga ku ssaawa 10 netugenda netulima maama yagendanga eggulo limu ne bamuwa wetugenda okulima ne bamusalirawo namuganda omugamba onoomala okugusaawo temitooke liri ava agamba naye nga amatooke matono ati nyina okwongera ku lubimbi nagayo nyongere olubimbi naye onyongere ku matooke kuba twabanga abaana bangi n'atwongera netukola ki so okutula ku mboozi kuba mpanvu maama wange yakula nange nga ye taata wange nga ye maama buli kimu kyo kati nze bwe nasomanga nanyukanga nagenda ku ssomero nga ntundayo paani nga ne ku wikendi era mutunda mulimu guza abalombe kakati nekikola ki lava eyo nekulietingibwawo bondi eyo ne maama wange so maama wange yalina muganda waffe nga gwasinga okwagala muganda wange oyo naafa naye yali afa yaŋŋamba nkulekedde maama naye nga gwakigamba ndi mwana muto so ekintu kyambeeramu mumutima era nze bwe mbafunyeyo ssente nga sinaba ne bwaba galufendi wange galufendi naŋŋamba mpayo emitwalo egi ompulira
Niba mukazi wange waka okuwa amala kuwa mama wange. Era nze ne baba mukazi n'ekintu kyennganya okuwasa. Tuli mufumbo? Siri mufumbo. Naye olina abaana? Yes, nina abaana bana. Bemanyeeko. Ate baba siba abaana everywhere. Wenno ndi mwennyoko. Ndisenga w'abaana. Nzakebera obugere. Naye mbimanye ebintu byammwe. So, emboozi eyo mpanvu. Yeetaaga mpadde olunaku lulamba. Kati tusooke tuwone. Tusooke tuwone. Twogere ku bulamu obwo. Twogere ku bulamu obwo. Yes, mbumanyi. Embudde wange muwanvu. Okay. So njagala tumayize sheno nga twongera ate okusaba mikwano gyaffe mwe abali waneeno mikwano gya Nassali abali obweru wa Uganda abatulabira ku YouTube banange ono Daudi Mugema mulwadde naye atwakasizza era tulina essuubi ddene okuba nti jajjanjabirwa akimanyi nti asobola okuwonerayo era yenjawulo eno gyola yenjawulo obwedda gyakola ki kyeyogerako tumaliriza munange nga tuloba ekitwetaaga alabaffe abalungi Badeta TV nze Daudi Mugema nange mbasaba buli alina obusobozi bwonna bwannyamba mwannyambe obadde buno nabukweka emyaka 3 nga nejjanjaba n'emikwano gyange egiri close kimaze kunnemerera nenzija neekubira omulanga saagala muntu obeereyo osirike olinde ku ssaawa nga nfudde ate ojja oliita amabugu beera omu ku banyambyeko okufuna chance endala kubanga kansa namwe mumanyi Katonda bwanyamba n'agimpa ebeerewo bwene beeganye era nja kufa ndi mumativu saba Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wange tetuyinza kusuka waawo nze Nassali Shaffi ku kamera takomera mpeera abatukomere naye ng'osobola okubeera omusaale mu kukyusa obulamu bw'omuntu mu ngeri emu oba endala kubanga olunaku lwaleero yeye ate olw'enkya ayinza okubeera gwe beera bulungi Nangaba kusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira Ekati ya kufuta bagina, ekati ya kufuta bagina. Embeera tuyapisiza bulungi, embeera tuyapisiza.